Frank Ntambi, Wayne Balkeza ge manya era ensonga ezindese zezo zimbadde musuubira. Palazzo Alien Skin season 2 season 1 we yaggwera Palazzo ng'akubye Alien Skin oluyi bannayuganda ne bakyukira Palazzo ne bawa support Alien Skin. So technically we could say Palazzo contributed a very big percentage kukujja kwa Alien Skin. Leero ngenda kwogera ku obulungi n'obubi obuli mu violence, obulungi n'obubi obuli mu mob gangs, obulungi n'obubi obuli mu criminality mu entertainment world. Season 1 etuletera Alien Skin nga mulese Palazzo. That's for a fact. Career ya Palazzo nekirira ya Alien neyambuka. Obulungi n'obubi obuli mu violence. Season 2 yabaddewo ku Mpere Festival ogenda okukkakkana nga bituuse mu maka ga Alien Skin. Essaawa zino ebyaddala nsomye comments ku videos zimbadde ndi ku ya 12 ne lives ez'enjawulo ezikoleddwa ku nsonga eyo nga almost 95% of the comments are pro what Palazzo did. Oluyimba lufulumye era ogenda okulaba abaana bali mu kulutambuza each and everywhere. Now mu season 2 Palazzo ayambuka waggulu, Alien Skin akkirira bwati ebyaddala. Now Palazzo ebyaddala si muntu wa bulijjo. Palazzo naddala mu world eyo eya gangs abamumanyiko gye yava wano mu ggwanga erya Uganda agenda mu ggwanga lya America nayingira gangs ezo n'abeera mu street life eyo n'abeera mubi nnyo n'atuuka n'okusibwa. Palazzo era ngenda kubuulira ku bulamu bw'omukomera bwe yalimu nti yatuuka akaseera okusinziira kubamu kwe baali bamusiba nabo ba cellmates be be yali nabo mu cell. Waliwo omwami omu ku ba criminals abali amanyi mu ggwanga lya bali basibidde Palazzo gwe bali bayita Robert Lee Yatez, bali amukazaako lya the spoken killer, yomu ku ba cellmates ba Palazzo be yali nabo naye the spoken killer yatuuka n'agamba banzije mu cell ne Palazzo nga afunze ekyonga. Omulala bali bamuyita Vicky Dawn Jackson oba muyite the angel of death gwe balita abire cellmate wa Palazzo nga Robert Lee Yatez agambye banzije wano nkubuulira amaanyi ga Palazzo, nkubuulira obulabi bwa Palazzo. Uncle P muzibu. Uncle P wobeera oyagala okumugeraageranya kati ne mukuba bulida ku history ku basajja ababaddewo enjasa biggu omusaayi gwe ng'ogugassegase osobola okufunamu DNA ey'omusajja Al Capone. Abali bamuyita Scarface, alamuyita Big Al, alamuyita Big Boy, alabali bamuyita Snooki, Kabaka Alfonso Gabriel Capone. Ojja kusanga mu Palazzo. Musajja ali mu Italy naye ng'emirimu agikolera mu Chicago, omu ku ba mobsters of all times. Nkubuulira Palazzo. Wolaba John Wayne Gacy amu gwe bayita Pogo the Clown ye Palazzo DNA. Wolaba omusajja gwe bali bayita Luciano oba Lucky Luciano ye Palazzo. Frank Costello ye Palazzo wakati modern day Palazzo. Wolaba Carlo Gambino abali amkaza kwita the Godfather, abala Don Carlo, abalala the king of the United States underworld. Now Palazzo is the king of Uganda's underworld. Essaawa zino the dictator of New York City ono Carlo Gambino kati ye Palazzo the dictator of Kampala ebyaddala. John Gotti amanyi John Gotti gwe bayita the Dapper Don ye Palazzo. Uncle P abali bamanyi Frank Lucas gwe bayita Superfly ye Palazzo. Kakati nkubulidde Palazzo yatuukako mu kkomera lye bamusibirako nga ba criminals United States bye yali yeetaaga, FBI bye yali enoonya ne CIA nga abali mu cell yemu ne Palazzo ne bagala batukyuse. Palazzo nga akyuse era neewuunya nnyo Palazzo nga aze wano mu Uganda n'abeera nga ali ku Holland
ngali ku Holland Palaso so no muli nyake nga tono ogenda ye Palaso ne bwaba yekyayi Palaso aba mulala so Palaso yalumbye omusajja ewuwe omanye kulumba ku home ewuwo ng'enseera ba nga teyekwese waddaga manzuuno kibunoomu neeraze n'akulumba n'akuggyako win n'akuba buli kiri awo gega amaanyi nno ga Uncle P Palaso wetuba tuli mu criminal world oyo Palaso mulalamu nnyo family y'abamayanja ndala aba basajja Jose Chameleone Bobby Wine mu biseera ebyo fa abaaliwo ababalaba balala era Bobby Wine kuyingira leadership n'abyesonyiwa mulalamu era we nalaba nga balumbye ekitebe ekyo n'engamba Mukama Katonda senga Bobby Wine akyusamu bokyusa n'agamba let me retaliate emirambo giyinza okugwawo now Bobby Wine Chameleone be bali bakabaka ba underworld eya Uganda the criminality eyo y'abaana ababaya abaana ababi abaana abeeripanda mulabe kyatuseewo ejjo bakulumba na busuululu bakulumba na majambiya zibat yeyo nno criminal underworld Bobby Wine bagirimu era bakyayina abaana abasobola okufa kuba Bobby Wine oyo just yabagamba mubeere ku Holland ne bakakkana osobola n'okujja n'obalinyako abaana ba NUP aba foot soldiers n'ogenda n'olowooza nti oli w'amaanyi ne bakutunuulira naye because of Bobby Wine yabagamba mukakkane Chameleone mayanja abo kakani nawo Palaso muganda wa Chameleone okuva eri nga alina attitude eyo n'okujja wano n'asanga olutusi za muganda nga yamukolera ddaawo wonna ni Palaso so ebyo nga mbikuwadde ebyaddala twolekedde akaseera akazibu naye nga bibaddewo nga tugamba abantu tuvumirire ebikolwa ebyo ebya gangs ezo bano nga bakkakkana naye nga tuglorifyinga gangs oyo ayina eggaali ekyabadde mu lubiri it was very unfortunate ekyaliwo ku 31st ng'abaana batererizinga abantu bazze okulaba music abazze okukasuka obucupa okubuwinga bibeerawo ne mu nsi z'abazungu twali tulaba omupiira gwali gwa Chelsea ne Spurs Cole Palmer ng'akuba ekkona nga mukasukira obucupa naye kati mbu Cole Palmer aduumire abantu bagende gangi ye katugeza agirina egende mbawagizi bakube that is unacceptable that is what happened ku nkuuka ne bayingira ne batererizinga abantu ne tukuba engala abazikuba w'amaanyi polisi ya Uganda nga teyina kyeyogedde wadde teyina gwe apprehendinze polisi ya Uganda ebaddewo nga criminality zino zibeerawo ng'abantu abamu bali glorified bannabyabufuzi abamu baba recruitinze ne statement omukulu yagyogedde nagamba tulinde mu kalulu kigenda kubeera kirala so even politicians abamu nga bali recruiting abantu nga we bati batererizinge banna Uganda polisi n'esirika now where are we going tugenda ludda wa bigenda kugwera musaayi bigenda kugwera mu kufa emirambo gigenda mala kugwa ng'ogwa Tupac ne Big we jagwa violence nekendera muka akaseera at least mu rap music wa America jamala kugwa ne wano mu Uganda omulambo gw'omuyimbi omu sorry to say I'm not a prophet of doom naye gugenda kugwako wali bagambe tubyesonyi because bana abantu bagenda ku stoppinga unless nga bana bakulu abagambe tu stopping nga Bobby Wine yagamba bana mu stopping mugiremuko ndi wano wala tuli mu leadership kati kutusa gwanga now bano ba gang leaders bana balina zi gangs baddala omusayi gujja kuyiika so oba toli munene weesonyiwa ebintu ebyo polisi ya Uganda era polisi singa evayo neberanga ekwata ku Palaso na Uganda bajja kunyiiga kubanga polisi ebaddewo bana abalange bawerekera buwerekezi omukwata ku Palaso mbamukute ku banna Uganda ebyaddala kikenderi polisi ya Uganda wembera mwina gwe mutiitirya nti wamu ne wabeerawo Palaso ne beekyawa ne bagamba nawe ekijja kijinga ne banna Uganda ba echoing ddoboozi yerimu banna Uganda essaawa zino bali ku Palaso bagamba yes Katonda wakola ebintu bye abana Uganda bali bakyayi Palaso olwa violence essaawa zino bamwagala olwalisemu violence kubanga ye yabaleetera omuntu akozeseza violence okubatererizinga Palaso ya creating a monster yabadde alina okujja okugikakkanya and I believe in Palaso ebyaddala I don't condone violence sijagalira ddala but the reality is nti fenna tuli bakunenyezebwa security agencies za kunenyezebwa fa abawagizi tuli bakunenyezebwa because we glorify this nsigadde ndi Frank Tambi Wayne Balkeza the youngest East African professor
See you.